Ssegirinya okuva lwe yalwala awanika ku Facebook page ye ne ku TikTok page ye nti mulwadde. Era ne mawulire ga Uganda bibadde bibeeramu. Mujje empapula z'amawulire eziyisiza wiiki ewedde. Kye bagamba nti tebasoma mpapula z'amawulire. Era nze bwe nalaba omutwe gw'amawulire ogwali guga nti Ssegirinya anaatera okwetundako ebibye, kyenva mukubira ne mugaa Muhammad, ki ekiriwo ekirala ky'otannanga kati nfa? Nangamba nti ngenda mu operation naye bwe mba siina ssente tebagenda nakuntandika. Ne mugaa siriiwo ndi London naye kannoonye engeri gye nkutuusaako miliyoni mmeka? 5. Wakiri oyingira operation room bakuyambe tusooke tutaase obulamu ebirala tunaakola ki? Nkomawo olw'eggulo ku live nali ku byange nga omumanyi emikutu gyaffe egyo gimugatta abantu, kubanze ngenda eri abantu nenjogera nabo ng'omukulembeze, kuba buli muntu sekinnoomu oyinza obutamutuukako. Naye bantu ebirowoozo byabwe bingi nnyo n'ebyokusaba obuyambi babimpa nnyo nga ndi ku TikTok, abali ebweru n'abali eno. Era nga bangamba onalebo tuyambe leero oyogere ku NSSF. Si bwe guli. Nembaga nti ogwe NSSF nja gwogerako nga nzize ku TikTok ne bwe naaba nzizeeyo mu house. Kati mba ntandika okwogera ku NSSF ndaba Ssegirinya naye aweereza invite me. Ekitegeeza mpita nkole ki? Sinze yasaba oli okukola ki? Yeye yansaba nti mpita nkole ki? Guli omukutu gwange bye ngukolerako byange. Era nkakasa mbakulembeze abatono abayina obudde obwogera n'abantu live ku mikutu eyo. Sigamba nti n'abalala tebakikola, mwendi mwavu. Naffe Ssegirinya twamulekeredde ekinkoze bulungi ti Honorable Ssenyonyi ensonga yagitanyiza bulungi kubanga batula ne Honorable Ssegirinya mu Parliament. MP aba n'enkizo ku muntu wa bulijjo era aba ne health insurance. Of course ndi in touch ne bakulembeze bannange, ndi in touch n'obukulembeze bwa Parliament bwe tulinayo, ndi in touch ne leader of opposition, era nga leader of opposition bwe yavuddeyo ne statement n'abategeeza ti wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne Parliament, still kitukakatako okumuyamba ye ne bw'aba yagendera mu nsobi. Obulamu bwe businga obukulu. Ndi in touch era nayogeddeko ne Honorable Ssegirinya. SG akibatanyiriza ne Honorable Ssenyonyi akitanyiza ti Ssegirinya ne gyali ali mikono gya tiimu yaffe gya chapter yaffe eye Holland be bamulabirira mu ddwaliro be bali naye. Naye era mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Kato lubwama ensobi yabadde agezaako okukozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Hon Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera asondera Ssegirinya ssente. Naye nze ndowooza ti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo ky'atalina kukola. Ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe, era bwe nabadde njogera ne Honorable Ssegirinya namubuulidde nti si kirungi ate MP kweweebuula kwekkakkanya kuba ffe tumutwalira waggulu n'abantu abamulonda bamutwalira waggulu. Naye era munajjukira nti ne mu mbeera ya Ssegirinya nga mulwadde waliwo abo abaagala okukikozesa nga political capital, abaagala okukikozesa otusiga ekifaananyi ti mwe muyina oyinza n'okujja n'agamba Bobi Wine gw'obadde olina okukwata empiso gikuba ono lwaki sigwa gikutte n'ogimukuba. Ng'ekibiina era ng'obukulembeze bwaffe buli mu Parliament bapushunga okulaba nga muganda waffe afuna obujjanjabi bwa deservinga kubanga mu mateeka alina okujjanjabwa era nga jjanjabwa Parliament. Naye ne ttiimu yaffe eri mu kwatagana naye kubanga yerimu ye mulimu eyo gyali. Naye era njagala obbajjukiza nti ekikomye kati n'omulala agenda kuvaayo. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yaleeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media. Naye ate yakozeseza social media si kutumbula munne naye kumukakkanya.
Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP, tya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente, baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinya si beega. Honorable Ssegirinya member wa parliament. Era bagezaako mupushinga nga babadde bapushinga abalala. Before long bagamba Bobi Wine tovuddeeyo kusasula biiru eno, bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde. Era abatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain. Naye nga Honorable Ssegirinya tumusabira era ttiimu zaffe eziri Holland zimulabirira era tumanyi nti ajja kuba bulungi nga Katonda akkiriza, naye era naye tuliziganya naye era tusuubira nti tajja kuddamu kubeera kuteekebwa mu katego kwesa mu ngeri emuweebuula kutuuka. Yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about saving a life. Tomorrow Ssegirinya ayinza obutaba mubaka wa parliament, but Ssegirinya remains my friend. Meaning I have the absolute right, whether Ssegirinya belongs to NUP or to FDC, to fight for his life. Kino tetuyinza kifuula kya byabufuzi. Naye munnaffe bw'aba ayagala okutowinga layini eyo gy'abadde azannya ey'obulimba n'obukuusa n'obuyaaya agizannyire ku balala. I'll dissect him segment by segment. Ng'ate sinnakwata kubiri. Agenda omwezi guno. Muwadde omwezi gumu. Oyinza kusiruwaza batategeera. Ne giba emyaka 3. Gwe tokikkiriza nti oli mulimba. Bw'anaalinnya ebweru bajja mmukwata. Yakagendayo emirundi miyitirivu ne mu Amerika yagendayo. Nadda nga tebamukutte. Kakati abantu tebeetaaga kuteeka ku minzaani ffe. Muteeke ku minzaani ebigambo by'omulimba. Baganda bagamba awerekera omulimba mutuuse paka ku mulyango. Kwe gayajja n'okuziika Kato ng'ali mu banaakola batya singa tebandaba wano. Kuba yatuuse okugamba kale nga bwe baakola Kato. Ne ŋŋamba kitegeeza ono okubeererawo banno kye kisinga okumuluma. Kati kino nkimugamba Sseruganda. Sisobola kulekeraawo kuyamba muntu yenna azze kwekubira mulanga. Ate sijja kumubuuza kibiina ki kyavuddemu yadde wa ddiini ki oba wa ggwanga ki. Bwe mba nsobola nja kumuyamba ng'omuntu. Bwe nnaaba siina busobozi nnyina omukutu kwe nsobola okugenda ne ŋŋamba abantu mujje tudduukiriraani. Waliwo yagambye nti kale n'ogamba abanaku basonde. Sigambangako wabuwaze. Nabuuzizza Ssegirinya mu mukutu gwa nti bwe tugamba abantu bakuyambeko kikola, abantu bennyini ne baddamu ne baga tuyite tumuyambeko. Ndowooza ekyo kyamulumye nnyo. Era abantu ne bajja, nze nnyina akakadde, nnyina y'ataano, abalala bakyakuba. Bannaye mwebale nnyo, awerekera omulimba tumutuuse ku mulyango. Parliament yiino kati yagambye yayise maama wa Ssegirinya kuba kati lwe yakitegedde. Era ne mukyala wa Ssegirinya bawandiikidde mbu bamufunire visa bagende bajjanjabe Ssegirinya. Nedda twagala ssente. Twagala ki? Twagala ssente zijjanjaba Ssegirinya. Nyenze ne ndowooza engeri omugenzi gy'afudde tumuleke. Ndowooza ebintu bye yabikola bya drama. Nzijukira Kato yalwalako ne tunoonya ssente. Ne parliament wano yatuwaayo emitwalo 2 nga tunoonya emitwalo 12 egya ddoola. Kyovulaba nti Kato yafulumyawo diyeyo. Tobagamba bazanyira buzanyizi muki nti obwana obwo bujja kudda mu kuvuma buvumi ki muntu mu kifo ky'obutalaba nti omuntu obulamu bukola ki bugenda. Kuba bo banyumirwa nnyo kujja kuziika afudde. Kati ekyamazima munnaffe ali mbulumi obutagambika. Bano lwe bajjukira okukola press conference. Kakati Loopu lwe yategedde okuwandiika ebbaluwa oba okukola press conference. Ebbaluwa ziizi nga Ssegirinya asaba mbu baategedde leero. Nagambye nti obulimba n'amazima tujja kulabawo ekisinga. Ssegirinya ebbaluwa ngenda zibawo ng'asaba n'okusaba visa agenda ajjanjabwe. Ziizino zaava mu parliament. Ngenda zibawaako nnyo nga tuzeeyo ku bulwadde bwa Ssegirinya.
waliwo kubanga nga tuzze ng'ebyo byonna biri awo waliwo n'abagamba nti Katemba biki politics mugende mumulabe I can say Ssegirinya categorically speaking mulwadde nnyo era bw'omutunuulira eno wansi paka wano wonna mubaage Ssegirinya sikini ye yonna nfu era neewunnye ekivubuka kino okwogera bwe kiti it's a joke kyova olaba Kato yali alabira wala he was true to himself. He was true to himself. Gwe noddira a dying man nti yeekubidde enduulu wakyamu. Ssegirinya apostinze for 3 weeks. Mujjeeyo peegi ye ng'agamba naye buli asobola ajja akole ki anyambe mbumbadde sibiraba. Aboogera bennyini ffe twabakyalirako nga balwadde ng'ebyaluwa biwedde era bwe mulizaayo clips nze yafulumya eddoboozi erigamba nti eno enjovu gy'otambuza ogitambuliza mu kaveera oyina omutta bagende bamujjanjabe ye nga teyagamba nti lwaki onsabidde obujjanjabi buno ojjukira nali nyimiridde maaso ng'olanya ayimiridde emabega mwami Bobi Wine lwaki teyagamba mu kiseera ekyo nga bakamuta mu military nti lwaki onnwanirira ngende banzijjanjabe ate nga ndi mubaka waki wa parliament. Efitina enge obwerabize n'obulimba n'obukuusa ayinza okulaga ku bbaluwa medical board gye yamuwa mwami Bobi Wine ng'agenda mu America omujjanjaba yali mubaka wa parliament oba nedda leader opposition mu kiseera ekyo ye yawandiika oba nedda asobola otuwa ku bbaluwa gye yawandiika ng'ategeeza leader opposition ye yaliko tyagenda mu gundi mujjanjaba ninze manya abaasonda baali bangi naye teyali mubaka naga nti tulabisa Ssegirinya Ssegirinya yandibadde ategeera emitendera kale tukkiriza nti yali independent asobola okutuwa ku bbaluwa gyeyawandiikira medical board emukkirize ogenda okufuna specialized treatment mu America gye yagenda ng'awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zakutuse ne bannange Uganda ero mbo ensigo zabaluse era wetwogerera n'ekibumba bakyokyezza ababadde airabana singa okkako mu nsi muno n'olaba abaddu bo noga nti buliriza omusajja ono naye bannayuganda bakujjukiza beerabira nnyo bamanyi nti Bobi Wine yagendako mu America okumujjanjaba ng'ali mu ngatto ya Timbaland naye ng'agamba okugulu kwamenjese sitowa kilo nga 10 kale sitowa kilo 5 teri mulwadde wa kigere kati aga Ssegirinya teyayise mitendera atuyambe buyambe atulage baluwa gye yawandiikira 1 medical board 2 leader of opposition ye yaliwo 3 n'ebyava mu kujjanjabibwa mu ddwaliro gye yali anti yagaye buli mubaka wa parliament evunaanyizibwa mujjanjaba naye yali mubaka 4 atuwe parliament kwe yamusasulira biiru eyo tuggalewo debate eno yagambye ki 1 procedure 2 buli mubaka wa parliament emuvunaanyizibwako mukola ki omujjanjaba n'omusasulira ki atulage biiru ye parliament